Golden Gate Choir Fair da nunga bokiwulira bali wali bunga soya ya SDA manyi bulungi yegendo tukanga mtujja kuba n'endala nyingi yegendo tukanga mera saka na balu isabuze otumaze okwetereza mukatono wetereze nga bofumba botereza bino botereza abana botereza tebajja kusaba n'engoye zaabwe empya bazambale nawe maama engoye zo zambale zebagulidde bate bagulidde yambala ziri ezaluli ozibeeremu mwena mberenga munyire nyumba mugitereze bulungi ng'abagenyi abanajjadde tebabeerewo oba muli mu kyalo mutereze ebintu byonna biterere kakati tutandise 1 2 3 start. Edobozi lya Katonda lirino likuita lita oboliwulira ng'osirise omulimu gwa Katonda gwatuma guguno genda obuulire abantu be nze ntumani atugendera ani okugenda okuyita abantu bange gwe omwana wa Katonda osaanidde okuyita bantu nzuuno ntuma nzuuno nze ntumani atugendera ani okugenda okuyita abantu bange gwe omwana wa Katonda osaanidde okuyita bantu nzuuno ntuma nzuuno omulimu gwa Katonda gwatuma buulira si kigambo oba tojja kusasulwa kati okusasulibwa kwo kulibeera kwawufu yanguwa okole buulira nze ntumani atugendera ani okugenda okuyita abantu bange gwe omwana wa Katonda osaanidde okuyita bantu nzuuno ntuma nzuuno nze ntumani atugendera ani okugenda okuyita abantu bange gwe omwana wa Katonda osaanidde okuyita bantu nzuuno ntuma nzuuno gwe omwana wa Katonda zuukuka zuukuka buulira obubaka bw'oyo eyakuyita bw'ali teyakutuma oyambazi bw'engule yanguwa okole buulira nze ntumani atugendera ani okugenda okuyita abantu bange gwe omwana wa Katonda osaanidde okuyita bantu nzuuno ntuma nzuuno nze ntumani atugendera ani okugenda okuyita abantu bange gwe omwana wa Katonda osaanidde okuyita bantu nzuuno ntuma nzuuno nzuuno ntuma nzuuno yanguwa gwe nzuuno ntuma nzuuno akuyita gwe nzuuno ntuma nzuuno yanguwa gwe nzuuno ntuma nzuuno leka nnenenye ebyonono era mpone gwe yateesa najja mu nsi eno nabonaabona nalumwa ku lwange
jali yokenenenye elyonono erampone walimulite nenyokamanya bantu bangereki Yesu bawonya chekitufu ngende jali yokenenenye elyonono erampone mweyakawa muna kwenyinji nakomeletwa kumuti kulwange mwekiwulira mumwoyo numwa nenjokankaba mumwoyo nenumwa walimbulite nenjokamanya bantu bangereki Yesu bawonya chekitufu ngende jali yokenenenye elyonono erampone walimbulite nenjokamanya bantu bangereki Yesu bawonya chekitufu ngende jali yokenenenye elyonono erampone yesadaka yomononyigwe ekuweletwa lwabuwa museno mukifocho owone ennaku gwabaddabuze komawo erowone walimbulite nenjokamanya bantu bangereki Yesu bawonya chekitufu ngende jali yokenenenye elyonono erampone walimbulite nenjokamanya bantu bangereki Yesu bawonya chekitufu ngende jali yokenenenye elyonono erampone yokenenenye elyonono erampone yokenenenye elyonono erampone yokenenenye elyonono erampone. Mumirembe jeda ejabarumi kabako mukulu Kaisari Augusto bwe yateketeka eyokwewandisa Yusufu yagende wabo kwewandisa batuka mubeselekemu babuza mubuli chisulo muno temuli omwo temuli wano tewali muli temuli wali tewali omwo temuli chifo chisulwamu muno temuli omwo temuli wano tewali muli temuli wali tewali omwo temuli chifo chisulwamu okwo kwe kuwandikibwa kwasoka oloneringa yafuba musuli buli muntu muki
Yusufu yagende wawe Galilaya batuka mu Beselekemu awe wao babuza mu buli kisulo banage muno temuli omo temuli wano tewali muli temuli wali tewali omo temuli kifo kisulwamu banage muno temuli omo temuli wano tewali muli temuli wali tewali omo temuli kifo kisulwamu Yusufu yagenda ne Mariyamu nakuzokuzala nga ziweddeyo mu bisulo byonna nga temuli kifo mu kiralo ky'ente mwe yazula kafo batuka mu Beselekemu awe wao babuza mu buli kisulo banage muno temuli omo temuli wano tewali muli temuli wali tewali omo temuli kifo kisulwamu banage muno temuli omo temuli wano tewali muli temuli wali tewali omo temuli kifo kisulwamu azaliddwa Yesu azaliddwa mu kibuga azaliddwa Yesu azaliddwa omulokozi azaliddwa Yesu azaliddwa mu kibuga azaliddwa Yesu azaliddwa omulokozi leero Christmas banafe aba Golden Gate Choir amina baffe badda tujja kuba n'abalala bangi nnyo mwebali kuyimba mwebali kubeerawo mwebali kubeererawo ddala ani yakulidde kwaya litumira n'eddoboozi ery'amaanyi n'eddoboozi bassebo ne bannyabo abatulaba era abatuwuliriza mukama waffe yeebazibwe mwebale kubeerayo mukama yeebale kubayisa mu korona n'akutuusa kati ng'oli mulamu ntumirira ku buli muntu okusingira da Vision Group abakozi bonna ababukedde ate n'ab'ekyenkya mbaagala nnyo kuba kwensiiba kwembeera buli Burundi omuntu abasanga wanga abaagadde ndola akyamuse nemulaba nga yenna awunze n'azibiriza namubwati obuyimba obwo nga bwadda mbumanyi nemugati kwaya yadde nze nabalanga ku paaka enkadde awo waliwo ofiisi awo omukyalo olabye affe tusangibwa bungaso ya SDA Church ne bw'oba otwetaaze era ogenda ku ofiisi y'omukyalo oyo mu tawuni bamuyita Debora Nakamate 077 mukaaga 843 ezo simu n'endala nnyingi osobola okutufuna naye ne bw'ojja kubukidde wano oba otutuuseeko mukama waffe yeebazibwe yeebale kulabirira tukwagaliza amazaalibwa amalungi n'omwaka omujja ogw'essanyu n'ali azaamaanya kubanga oli gwe ntera okusanga ewa mwami Sali manyi mwamayo misali ndowooza wuyiwo kati tuli ku Kupa Complex oba Pioneer View Read Quran ekyo nkimanyi wansi tumirayo abantu babiri bajaga twakulabye babiri oleme kulyaza amanya banno amaka gange amikulisi bazira n'abaana bange amina abaadiventi mwenna n'amakanisa amalala gwenna abatwagalizwa obulungi
bonna batumidde. Amina. Omumu abakulembedde nabo abakyala bajaga wandi azamanyiza omumu kubanga wali okwayo endala erinze ebweru. Amanya gange nakagwa Robinach muli nange mbatumidde mwenna sijja kulondako kubanga mwenna mbaagala era mbaagaliza amazaalibwa. Nakalawa Jennifer Tracy mwenna abatwagala nga the Golden Gate Choir mbatumiddeko mukama abawa omukisa. Amina. Namuliru Lydia mukyala mugalu batumidde nnyo mwenna abatulaba era abatuwuliriza bukedde kwe tuli mwebale baagaliza ekiseera ekirungi mwebale okutulaba n'okutuwuliriza. Nagire Lydia Mukiibi nsanyusa okubalaba mwebale kubeerayo baagaliza amazaalibwa amalungi ntumira bakasitoma bange bonna n'abantu bonna abaagala Golden Gate Choir. Hallelujah. Sanyu Anet Kizito mbaagala nnyo mbaagalira ddala mubeereeko ku kyenkya mubeere bulungi. Kizito oli mwanyinaze batukuwasa buwasa. Tufumbira era mulabye endowooza ab'emmamba bawasa ebintu. Muguliku Simoni Petero banalya. Merry Christmas to everybody. waluzungu oyo yasoma sebuyugu. Samuel Kigozi Mwanika bana entumidde awala Bukedde TV awaliza Bukedde Radio n'emitemera gyonna ejja Vision Group. Tumira abantu b'ekitemu bonna Mama Piti abantu Mama Barbara Namtebi Kigozi Mwenna abali. Sharon bonna batumidde n'abantu abalala bonna b'ekkanisa y'e Bingo. Amina. Mulwana wa Moses tumira mukyala wange ne bebi waffe mukama abamukisa. Amina. Eyo kati mwena muno bazingiramu yontumira y'abantu be Bugema University ndoze ebakwata ku hoteli. Gambadde mbeerabidde Joshua gyali Joshua Busuulwa n'abalala bonna abakulira abali eyo tubaagaliza Christmas ennungi. Kati mpola mpola bwe tuti ng'ate bwe ndeeta abalala ate ntwale ku bantu ku bubaka bwa Papa gyali awadde obubaka njagala abantu babufune. Mpola mpola Teweerabira nti tugenda kuweza emyaka 5 mujja kujja tugenda kubeera wano. mujja kujja tukitaddemu ssente ekyo okulwakasire nange tukitaddemu ssente ekyo. Nolwekyo bannaffe abawuliza abalungi tumubaga muweereza obubaka bwammwe obwagaliza Christmas ennungi eri abantu bammwe bubaka bukyajja mu ngeri yonna sigaana kutumirako oba kuweereza ku bantu baffe mu bitundu byaffe Mitiyana Mubende Mbale Hoima Masindi awo ekijjula mutaddeko kijjula Masindi mwe bali kubeerako Kagando tambula ddala ogendera Egomba Butambala ebitundu byaffe eby'Embale yonna mwenna mwe bali kubeerako. Waliwo abadde ekyanamukaka kakoze ekyanamukaka ku pub awo ntumidde n'ogamba Christmas ennungi naye obubaka buweereze ku Facebook live bwe tuli tuba tugenda mu lega gaffe bwe Uganda nago tusobola okubeera nga tugategeera tegeere Papa asinze obubaka nno Christmas wadde wano ffe tujaguza tusobodde okwewagana ntuvaayo bannaffe abalala tebajaguza era nga tugenzeko wali ate nga tutandikidde wali mu UK wakati mu butajaguza Christmas kubanga COVID yataami wali ekika kya COVID ekipya ekyeyubudde ndoza COVID bamuyiriza bino byonna bamuyiriza naye neyeeyubula kakati alimu ekika ekipya kiri UK gyekiri waliwo neggwanga ngenda kubulya mu UK gyekiri ekika kino kitaami era bo ebyagundi tebabibaddeemu n'akamu n'akatono embeera yoyongedde okusajjuka olunaku lwajjo n'abadde babakkiriza ate okugenda okujaguza ne baga temufuluma mwenna mubeereyo bonna abantu bali munju okujjako ng'oli musawo yekka yakkirizibwa okutambula mu mbeera eyo ate n'abagenyi tebabakkiriza ate nabo bennyini n'abagenyi tebakkiriza gendayo naye mu kiseera kino kyennyini ate UK ina kyetuuseeko esobodde okumaliriza enteekateeka y'okuva mu mukago gwa Bulaaya eri Brexit ejjukira basaba bave mu kago gwa Bulaaya kyetaagisa emyaka ng'ebiri basobole okubeera nga bonna basayininga endagaano muleme kubeera nga kati bw'ogenda mu mawanga ago waliwo amawanga g'ogendamu ng'okkirizibwa okutambula yonna nga visa toyina yo Bungereza yagamba katubiveemu bijja tukosa naye katukiveemu tuddemu twetongole ffekka era abadde batambuza enteekateeka naye olunaku lwaleero ku Christmas kyonna bwe kiwedde endagaano zonna ne ziggwa buli kimu ne kiggwa ensayininga yonna neggwa n'ekintu nga kigenda okuba kati Bungereza yeetongodde ejja kuddamu ekola ebintu byayo etunde ebintu byayo nga tetambulira wakati wa euro sente baali bakkiriza bonna bakoze euro kakati ega nti ya paundi ejja kusigala nga yankizo era ebintu byonna nga bitambula bulungi nga tugenzeko ate wali mu ggwanga lya Nigeria waliyo COVID oli omupya ali mu Nigeria South Africa ne UK waliyo COVID omupya yeeyubudde era ennyonyi zonna baganya abava Nigeria baganya batambula okugendayo ne South Africa ne UK
covid ekika ekipya kyayingidde okusinziira ku kitongole kya Center for Disease Control and Prevention mu nsi yonna. Mukulu John Napenga agambye ekika kipya kyeyubudde kati abaleta vaccine muyinza ogireeta nga ate kipya kyekize naye covid abasalidde amagezi. Tugenzeko mu Italy, Papa wadde obubaka yabuwadde Alia bulijja bwakusaba mukaaga ez'ekiro kuno yabuwadde essaawa ng'ebula essaawa 2 namba okwera essaawa mukaaga ez'ekiro olw'embeera nti abantu bandibadde bajja ate ne beesiiga ate covid. Kakati obubaka yabuwadde nga wabula essaawa 2 abantu bali bagenze okujgira bagire ku ssaawa mukaaga ng'ate babaga ate yabumaze buwedde. Papa wadde obubaka bwe tujja kuba tubukuwa amawulire gaffe agasingawo naye nga bw'atyo bw'akoze awadde obubaka bwe n'asabira ensi eno covid Katonda asobole omutwala naga abantu babiri bagumiikiriza ebikola eby'obutujju n'abivumira n'ebirala bingi tujja kuba tubitegeera mu mawulire gaffe agasingawo okusingawo. Ate era mu mbeera y'emu njagala kutwalako ate mu mawulire gaffe amalala tutegeere olunaku luno lwatandikirawa era lwavawa se kandi gyali nnyo okubeera nga tusaka eggulire no katugende tuyitegeere. Olunaku luno olutukuvu katulabe entandikwa y'okukuza olunaku luno okutuuka okusaasaanira ensi yonna wadde nga mu masooka olunaku n'omwezi byali tebimanyiddwa okutuusa bwe byateekebwateekebwa bibeewo nga 25 omwezi ogwa Ntenvu buli mwaka. Ge mawulire g'ebweru mu puroguramu ekyenkya. Okukuza olunaku lw'okuzaalibwa kw'omwana wa Mariya ne Yozefu okuba okwa 25 ogwa Ntenvu kyatandikibwa Abaroma nga okutongozebwa kyakolwa mu mwaka gwa 1542 wansi w'obukulembeze bwa Papa Gregory III nga embala n'engoberera yakyusibwa okuva ku Julian Calendar yali yeegobererwa nga Yesu tannazaalibwa olw'ensi n'etandika okugoberera Gregorian Calendar mwateekwa olunaku lwa 25 Desemba okuba olw'okukuza olunaku lw'omwana wa Mariya ne Yozefu abalanzi gwe baalanga. Julian Calendar yasooka okugobererwa nga Yesu tannazaalibwa nga yaleetebwa n'okuteesebwako Julian Caesar mu mwaka gwa 46 BC ekitegeeza before Christ mu Lunyanyimbe ate nga mu Luganda kitegeeza nga Yesu tannazaalibwa. Julian Caesar yateesa okukola Julian Calendar yali generali w'Abaroma yakola ennyo mu kugaziya ensalo za Roma okukola Roman Empire nga eva mu Roman Republic nga yo Calendar ya Julian Caesar yali yetambulira ku nkyukakyuka y'omwezi era nga kyetaagisanga abantu abawera okusalawo olunaku bwe luba lusibwamu. Ekiseera nga tebanatandika kugoberera Julian Calendar waliwo Roman Calendar eyagobererwanga obwakabaka bwa Roma n'eggwanga nga okujja kw'abakulembeze bamusibira mu bbwa okwali Julius Caesar ne Emperor Augustus. Julian Calendar yakolebwa nga ono yeebuuza ku bakakensa b'ekiseera ekyo n'abawandiisi b'ebyafaayo okwali ne munnansi owa Misiri oba gye muyita Egypt omukulu Sosigenes of Alexandria. Kalenda eno yagobererwa okwetoola ensi yonna naddala ezo ezaali wansi w'obukulembeze bwa Roma okusukkira ddala emyaka 1600. Papa Gregory XVI yakola ennongooseza mu kalenda ya Julius Caesar mu mwaka gwa 1582 nga 24 omwezi ogwa February nga ekigendererwa kyali kyakubala na kuteeka lunaku lwa Easter okukwatagana n'ekiseera we lwatongozebwa mu ngoberera ya Kereziya nga okusinza ku kalenda ya Julian Caesar yali ebala ennaku okuba 365 mu mwaka ng'ate bwe kuba kukuza lunaku lwa Pasika mu kalenda ya Caesar olunaku olwo lwatuukanga omwezi tegunnagwa oba oluusi nga luyitiddeko ddala ate nga Kereziya okutongoza olunaku luno kwali kubaliddwa era nga kuteekeddwateekeddwa nga enjuba yakaboneka mu bulambalamba bwayo nga lunaku olwo lutera kubanga lwa 21 omwezi ogwokusatu. Okyalina omusunsuzi Benedicto II okwagala okukyusakyusa mu kalenda ya Caesar kyasooka kukolebwa mu kiseera ky'obukulembeze bwa Papa Sixtus owookuna mu 1475 naye ne guyimirira oluvannyuma lw'okufa kwe era ennongoosereza zaagezebwako enfunda eziwerako nga mwe mwali n'okuleeta abayivu okuva mu ssettendekero wa Salamanca okuva mu Busipaana mu 1515 okutuusa Papa Gregory ow'e 13 bwe yakiwoomamu omutwe mpaka kuguggusa.
Gregorian kalenda kati gye tugoberera ensangi zino omwateekwa olunaku lwa 25 nga Desemba okuba olw'okukuza Ssekukkulu yasooka kugaanibwa mawanga nga Bungereza n'amalala ag'engoberera y'Ekikristaayo nga baali bagamba nti kino kyali kikoleddwa nga Gregory yayagala kubazza mu Bukatuliki, naye oluvannyuma lw'okujja kwa Kabaka Philip II mu Busipaana yalagira kalenda eno etandike okugobererwa, nga kino ekiragiro yakikola nga 2 Septemba 1592 olwo n'amawanga amalala agaalina engoberera y'Ekikatuliki gaatandika okugoberera kalenda eno nga 4-15 Okitoba 1592. y'Obungereza n'amawanga g'ekulembera gaatandika okugoberera kalenda ya Gregory mu 1752 nga kati amawanga n'amawanga gakuza olunaku luno okujjukira okuzaalibwa kwa Yesu Kristo era omwana wa Katonda, nga n'erimu ku mawanga agakyasembyeyo okugoberera Gregorian kalenda ly'eggwanga lya Saudi Arabia wano jjuuzi ly'abalamu mu mwaka gwa 2016. Ku lwakadde bwetyo bwe tufunziza emboozi okukulaga ensibuko y'okukuza olunaku lwa 25 Desemba buli mwaka okuba olw'okujjukirako okuzaalibwa kw'omwana wa Mariya ne Yosefu abalanzi gwe baalanga. Ge mawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. Ani azaalibwa mu kyenkya? We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Good music. You look so beautiful tonight. You look so beautiful tonight. Let's celebrate your life. You are amazing, my girl. You're so beautiful tonight. You are the queen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Emmanuel ekivunulwa nti Omukama ali naffe, n'olwekyo babebi baffe mwenna abazaalibwa leero happy birthday, naye mu byonna mwoleka ebikolwa ebirungi ebiraga okugabana amazaalibwa ne baby Jesus. Tutandise ne baby Emmanuel Mwanjuzi, ono nga musajja mukozi nnyo, ye ssentebe w'abavubuka mu kika ky'omutima omuyanja, musuubuzi ate nga mulimi, nzalwa ye Katimba Mawogola. Mukyala we ye Mumbejja Nakimbugwe Suzani era ng'anyumirwa nnyo okumulaba nga musanyufu. Alina ne muwala we Bridget Noel naye nga yazaalibwa ku Ssekukkulu ey'29. Agamba nti ku famire ye kwafiira tayagala kigitataaganya. Atumidde nnyo maama we omukyala Teopista Nabukeera eyamutuusa ku nsi kuno. Ayagala nnyo kabaka we n'obuwangwa bwe. Bebi owokubiri ye Baby Emmanuel Malayika Kigondo Jeremiah, ono nno nga mutabani wa Margaret Namwanga ne Lukwago Josh. Mwana wa byewonyo yakubiriza yekooko n'aba. Ayagala nnyo abantu. Baby mukozi nnyo wadde nga leero lwawezezza emyaka 4. Emma ayagala nnyo bazadde be okukira ebirala byonna. Awoomerwa nnyo Weetabix, Akamonde ne Caayi omukalu. Musajja wadde muto naye ekitone eky'okuyimba ennyimba z'eddiini abazadde bakimulabamu. Mukulu wa Trevor Walter Nyanzi ne muto we Prudence Ntongo kw'ossa ne Mami Musawo ne Baba Sylvia bamwagaliza amazaalibwa amasuffu. Malayika, Mami ne Daddy bakusabira emikisa gy'amazaalibwa ga Baby Jesus gakole mu ggwe ne baganda bo bonna. Happy birthday, dear son of God. Babebi abokusatu be balongo Busulwa Arafat Kato ne Waswa ab'emukono. Basanyufu okubanga bazaalibwa ku lunaku olw'amazaalibwa ga Yesu. Beebaza maama waabwe n'alongo okubalabirira n'okubagonjula mu mpisa ennungi ssaako okubasomesa. Waswa ne Kato baagala nnyo ebyemizannyo naddala omupiira. Basinga kuwoomerwa muceere n'ennyama. Mu biseera byabwe eby'eddembe bombi bagendako ku beach okulyako ssente ezibatuuyanya wamu n'emikwano gyabwe. Tebaagala bantu ba bigambo. Basabira jjajja waabwe Joeli Yannamawejje eyabaagala ennyo ng'akyali mu bulamu bw'ensi eno wadde nga kati Omukama yamuyita, era basaba amuwummuze mirembe. Nabo beesabira okubakuuma wamu ne maama waabwe ne baganda baabwe n'emikwano gyabwe. Happy birthday abalongo baffe. Baby waffe owookuna ye Emmanuel Nyenje, yazaalibwa omwami n'omukyala Walakira ab'e Kasubi mu
mu Lubaga. Nyenje anyumirwa nnyo okuyimba ennyimba z'eddiini era muwagizi nnyo wa mupiira okusingira ddala ttiimu ya Uganda Cranes. Emma baganda bo okuva mu Nazarene family bakwagaliza amazaalibwa amalungi. Baby owokutaano ye Matovu Emmanuel Ruby aweza emyaka 3 ebiseera bye bisinga ayagala nnyo okubimala ne mutowe Mia Miguel Ruby. Awomerwa nnyo amatooke n'omuceere aba famire okuli mami Nassi wa Michelle Resti ne Daddy Lubega Joseph abeekazo bamwagaliza amazaalibwa amalungi. Baby w'omukaaga ye Hadjat Namagembe Amina ono ng'avudde mu Lufula zone Bwayise 3. Famire ye okuli Daddy we Salongo Musoke Abdul bamwagaliza amazaalibwa kw'ossa ne Abel Bwama ne Junior Kato Isaac, Babirye ne Franka Lubwama, kw'ossa ne bawalabe Nalunga Sharifa, owe Dubai n'omuzzukulu Twebaze Erosi ne famire yonna eya Lubwama ne Mukwaya family bamwagaliza amazaalibwa amalungi era nga bamwagaliza buwanguzi mu 2021. Bebe ow'omusanvu ye Emmanuel Sebisubi Kalyango leero akuza amazaalibwa ge. Ayagala nnyo baganda be James, Pius, Maria ne Anne awomerwa nnyo omuceere n'ebijanjaalo. Ebyemizannyo anyumirwa nnyo okusamba omupiira. Ali mu kibiina kya 7 asaba Katonda muyambe akole bulungi ebigezo bye. Ate ku bano katuzzeko Emmanuel Serwadda nga yaliko ssabavubuka owa Makindye Parish. Emma Serwadda mukyalawo ne bavubuka banno be waweerezaako nabo mu ssazzekulu erya Kampala abakaaya be bakwagaliza amazaalibwa amalungi. Happy birthday. Ku bano katusembyeyo ba celebrities abazaalibwa leero okuli Kale Kayihura ono nno nga yaliko ssenkagale wa poliisi okwo kw'ossa ne Martin Mubiru omukubi w'ebikonde wano mu Uganda. Babebi baffe mwenna betukoonyeko ne betutasobodde kufuna tubaagaliza amazaalibwa amalungi. Mujjagulize wamu. Make a wish, make a wish, make a wish.